ne kino nze nsoosa okukikubuulira leero teriiyo mu nsi agenda kukikusomesa. Katonda bwe yatonda Garden of Eden yagizimba in form of a business. Tewali yajja kikusomesa tewali yakiraba nga bwe nkiraba. Katonda manya nti bwe yatonda Garden of Eden ye business eyasooka mu nsi. Bwe yamala okugitonda n'awaayo obuyinza delegated n'abuwa Adamu. Obuyinza bw'amala okubuwa Adamu n'amuwa system oba enkola, n'amugamba nti wano ogenda kulya ku buli kimu naye tolya ku muti. Tolya ku muti ogwa wakati, tolya ku muti, tolya ku muti. Tebereza, Katonda yateekawo business gye bayita ya registeringa company bagiyita Garden of Eden. N'awaayo obuyinza n'afuna omukozi gwe bayita Adamu n'agimutuuzaamu, n'amuwa system. Tolya ku kibala, tolya ku muti. Ogwo gwoba oligulyako mu mazima ojja kufa. Tolya ku muti ye system. Natunuulira Bible n'ennoonya ne ŋŋamba Mukama nnyamba ombikkulire mmanyi nti ddala gwe wasooka okukola business mu bulamu bw'ensi eno. Automation eriwa mu Garden of Eden n'engisanga. Adamu tebaamuwa wadde oluso, wadde embazzi, wadde irrigation system. Irrigation system y'ennimiro Katonda yali yagi automatinga. Yamuwa emigeegi ena. So Adamu yalinga wa kutambula kulya butaala mu Eden. Yandibadde atambula n'alya ekikajjo, n'atambula n'alya omucungwa, n'atambula n'alya ku ffene, n'ayimirira n'afuka, n'atambula n'akola byonna Adamu baali babimuwadde abinyumirwe bunyumirwa kubanga yali talina kulima, yali talina wadde okufuuyira empeke y'otuzi. Katonda yateekamu emigga ena: Euphrates, Hiddekel, Gishon, Pishon. Pishon, Gihon, Hiddekel ne Euphrates. Euphrates ye River Nile nga bwe tugiraba bulijjo. So emigga ena bagiteekamu gifukirire. Ne bamuwa system: tolyanga ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Adamu akola ki? Adamu yalya ku muti. Adamu bwe yalya ku muti, Katonda yakimanya, naye era yakomawo n'amubuuza, owaaye nga sikulaba weekwese? Ti Mukama wange, natidde. Walidde ku muti gwe nakugaana okulya. Oyinza okikkiriza nti Adamu yavunaana Katonda bwe yamugamba nti no walidde ku muti gwe nakugaana okulya. Adamu yamugamba omukazi gwe wampa. Ekitegeeza Adamu ayagala kutukakasa nti obuzibu si bubwe, ye si ddofi, si musiru, ye talina buzibu, yali kugamba ali mu mbeera ey'obutasobya. Katonda ye yaleeta obuzibu n'amuwa omukazi. Kyokka nga Adamu nakubuulidde emabega wali yali munyiivu, yali si musanyufu, paka lwe baamuwa omukazi. Bwe bamuwa omukazi n'agamba, kino obwedda kye nnoonya. Naye ate kati ali mu kugamba omukazi gwe wampa alina mu kunenya eyamuwa omukazi. Lwaki bino mbikubuulidde? Kubanga story ya Adamu ne Katonda ye story yaffe n'abantu bonna, abakyala be tulina, abaami be tulina, abaana be tulina, ba business partner. Bw'oba totegedde story ya Adamu, partnership eyasooka mu nsi, business eyasooka mu nsi, enkolagana y'abantu eyasooka mu nsi, then oyinza obutategeera bigenda mu maaso awo. Newton Buteraba House of Wealth
nti mwade mulowooza nja kulya muyembe gokka. Mama Sedesa anyigamu lu apple. Anyigamu lu apple.